Okay, tubaniriza ku ficShots. Nabagamba ku ficShots abere byakabi. Nga tudigestinga kanona kali kimwe kigenda maso mu entertainment buli week tubana edition bili nga tukulete wakabi password ne Ryan Future. Omuyimbi. Wakabi. Ero mpsene kanna butono ka. Aho ate. Oba otegedde otebya yagala. Tegedde byasinga okwagala. Awo omulina ebyaddala kati. Tukimanyi password era naye. Ye timu pagala uchalo butono. Talimbye Ryan Future. Mwenyini watamule password? Yes sir. Nyatandikire wa. You're blessed. You're blessed. God blessed you. Be satisfied with your blessings. Tolunkanira zabalala. You have your blessings. Ezange zireke because wotandika olunkanira blessings zabalala ezizo zerabira ate notandika okuwala n'abalala. Again, jealous. It's the jealous. It goes back to jealous. And like I said, nange nazalibwa nayo. But the more you practice. Luno lutalo terugenda kugwa password. Okusinzira ku SHEEBA ngeri jagambamu yakulaga nti yayita manyi nti waliwo n'olutalo wakati we ne Spice Diana. Oba okitegeera. Jjukira boogera ku Spice Diana ng'omuntu otwayamu ne ba Spice Gadgets. Boogera ku SHEEBA otwayamu ba SHEEBA Holics. Oba okitegeera. Ekisooka information ya SHEEBA obubaka bwe bwawadde Spice Diana n'abantu abalala. Ayogera ku mukisa. Ryan Future ne ficShots. Ebiseera bisinga omukisa bwe guba gwo gusigala gugwo. Okitegeera. Ate osobola okwesanga just time y'omuntu yetannatuuka. Oba okitegeera. Nti ebiseera bisinga SHEEBA kyageza okulaga nti Spice oyina omukisa gwo. Nange nyina ogwange. Tolemezaamu nnyo. Oba okitegeera. SHEEBA ayina wayogeredde n'agamba nti bwe kibeera nga kiri nti abantu bawagizi baffe bateesewo olutalo olwo. Lwaki gwe omuyimbi ate ogenda olemezeemu? Oba okitegeera. Lulekera abawagizi kuba abawagizi basoteekawo embeera nti Ryan takwatagana na Fiki. Naye nga temulina buzibu. Naye okulaga nti waliwo ekitiibwa wati wammwe ababiri mwe mujja mu kamera mulina okusigala mulina ekitiibwa kye mwewa. Kati SHEEBA takikolangako. SHEEBA kizibu nnyo tavangayo mu kamera nayogera ku Spice Diana. Mu bubi. Oba okitegeera. So nga yetu abanga Spice ate mu nnyimba amwogerako. Which is okay. Ate atukusaana kyadaputinga nalabanga kyakaluwa ekiriwo. Okitegeera SHEEBA akulaga nti winwaji yamuyita. Namugamba omanyi jangu tulabe okitegeera ekiriwo. Namugamba nti nze ndaba sirina kyenkola ki? Sirina kyemmanyi. Simanyi na bitambula okitegeera. So mu nsonga mwene enkulu Fiki omuntu yenna abeera n'omukisa gwe. Jasitamu yo ebatennatuuka ate ekyokubiri. Ebiseera ebisinga olugero lugamba nti mbukire baba wabuukidde yagwa mu nkomago. Tutegeeza nti bw'olaba oli nga yalina ekkubo lyayiseemu nawe oyagala oliyitemu oyinza okugwa mu kinnya. Oba okitegeera. Omukisa gwa mulala yani gw'olina neero gundi yo wali eri okolera abakyala enjala n'abasajja enjala. Amazima gangi wenna agana nzije kope nkole ekikyo tekigenda kwatayo. Oba okitegeera. Just abanayuganda balina okukimanya nti SHEEBA waba ye waali ali ku topu ng'ali wano. Sirina Spice wagenda okuba. Naye osobolokera ku makya ate SHEEBA n'aba ng'ali wano nga Spice ali wano. Kyagezako mulaga. So kati Spice akkirize. Olina omukisa gwe Spice. Ne SHEEBA alina ogugwe. Oba okitegeera. Ekibaganda kiri kimu kuyimba. Nebuli mukama ya my destination wejo okubiri. Oba SHEEBA anabeera nga yasinga mu ggwanga, oba Spice nga yasinga mu ggwanga, buli omu aba n'omukisa gwe. So kati SHEEBA ani rather Spice. Yes. Akkirize nti no SHEEBA webale nnyo. Wagguluko. Yes. Akkirize nti ali wagguluko. Ate era SHEEBA tagenda beerayo mpaka. Oba okitegeera. Yes, twalabako bakalifaagana ganga gye bali, radio skin najja, buli muntu abaddewoko, jjukira mu COVID bali mu voice baaliwo. Okitegeera, baani nowuni. Okitegeera. Mpozi tugaye bugabe abantu kye balina okutegeera nti ensi nnyanja osenako busenyi. Webale nnyo. Fiki fenensi etumala. Fenensi etumala. Kubanga naddala abantu abatali ba planned kids abatobyeko abavudde mu ghetto eri ababadde mu nnaku okitegeera be bakimanyi nti ensi etumala gw'olina kukola kulemezaamu beera mu gumiikiriza banempisa te no osanga ne Spice naye ayina ensonga ze Spice bashibaoliki nga bamuli bubi nga bamuvumye omwana oyo abawagizi amazima gali bwe gati Fiki nze nkola ku sipaaka imbeerako saa mu mpaka 2:30 singa bukera ku macha abawagizi bwe ne banvuma nga sinakola ko ngonvuma either ngenda kubira simu mu buntu tuogere oba nja kulinda oyina kyonzire mu nange nkudde mu bubi kyagala ogamba SHEEBA
talina buzibu na spice wabula abawagizi SHEEBA ne spice gadgets balina obuzibu kisobola okubeera nga talina buzibu kuba atavangayo okuvuma ku spice okitegeera nti ojjako zino lyrics zetuwulira mu nnyimba anti lyrics zizze after nga bino bimaze kubaawo ennyimba zigenza okuteeba nga lutalo akusoba spice gadgets ne SHEEBA lyrics kati tugambe nti abawagizi beewalana nti abawagizi ba password bo beewalanye ne fiki wabula fiki tanavayo mu kamera kunzijonkera okitegeera kitegeeza nekiba kisusewo ngenda kukwata ssebo ngambe fiki bino benda mbawagizi bonaawo birimu nti muganda wange nze sirina kyemmanyi ebiseera ebisinga abawagizi bagenda okwogera nga kivudde eri mukulu ekyo kyenyini nga kizibu nnyo abawagizi b'okutandikawo olutalo nga teruvudde eri ggwe ogwe kennyini ebiseera ebisinga tiimu zaffe tuba ne meetings ebiseera ebisinga abaana abo balina ebibuuzo bye bakubuuza oyinza okwesanga nga balina kye baamubuuza n'abaako kyaddamu bo ne bakoleeza olutalo ate n'agaana okukumamu okitegeera so nze nzikiriziganya ne SHEEBA. Okay, kangambe bwe nti spice SHEEBA nga bwe yagambye nti omukisa gwa spice gwa SHEEBA tegulifuuka gwa spice okitegeera ekyo nzikiriziganya nakyo n'ekirala kyenyinza okugamba nti mukulu wo aba mukulu wo oba yakusinze aba yakoze eki yaba yakusinze so ndowooza buli omu eno nga bw'eri nnyanja buli omu aseneku ekimumala ekyomutima Password olina akagambo k'oyogedde awo nti tukola enjala wali era olaba nti abantu bonna abazze ne babuukira bonna omuliro gubookyezza gye bali okitegeera bavaako gye bali ssaawa zino nabo bakaliro bakawulira yani kikiwesiga ki eddogole lingi si ddogo kola bulungi nakwagalwa abantu n'omukisa byonna bitambulira wamu soka kyemugamba spice akanye tukuba bukubi ndongo biri abiveeko spice ayina naye ate n'ekyokubiri spice era okubeera nga kaŋŋamba alipira SHEEBA kisoboka okubeera nga naye ayagala kubeera mu kazannyo okitegeera tukirize tugaana ebiseera ebisinga abayimbi bonna mu ggwanga erya Uganda biifu bwe tukasitejjanga eri ku munene naye abuukira so that ficShots agenda kumwogerako kituuba spice yekabala yali biseera akyali ne roja nga yabala nti waliwo olutalo bataddewo wakati waffe ne SHEEBA nti ye lubuukire kisoboka era okyalinzika n'olutalo lwa batawo SHEEBA ne syndicate awo spice era yalubirippira okitegeera nti bw'obeeramu ng'oli awo amawulire gaba gakwogerako tokabilite oba ajja kuvayo obeko kyogera ensi ekiwulire because SHEEBA si muyimbi muto si muyimbi munafu nti omuntu yena amulippidde abawaama kiringa nga balippira Bobi Wine tebalippira nti tebaagala Bobi Wine naye amazima gali nti kati olemera lippira Bobi Wine ogenda lippirani wewali amasannyalaze ne bw'oba ggwe bagwira yani gatapingako obubi negakuba negakutta kisoboka siyekaba naye fiki gaza saha akulemerera ate olumbe Bobi Wine wabuwi ndowooza Password nze nina ebintu ebimu bye neewuunya era neneewuunya ensi ebiseera ebisinga weepima nnyo mu lutalo lw'onoomalako nalwo okitegeera kiringa bw'onodda entalo ezitaggwa lwe lutalo lw'eddiini lwe lutalo lw'amawanga entalo zonna zitakulanga naye ze entalo bbiri ozeewalanga okitegeera so nze amagezi genyinza okuwa ficShots yadde ng'anoonya amasannyalaze agasaha gokka gasobola okunyonga ate ayagala atapinde kugali liri ggwanga lyonna taata ggwanga ddamba ficShots ekisooka kyalina okumala kiri kimu lwalu si buli nsonga nagenda kuyingiza mu Bobi Wine ago ge mazima si buli nsonga yonna nagenda kuyingiza mu Bobi Wine oba struggle nalabye nga nange mu bigambo byavuma avumye King Sawa amaze okuvuma King Sawa ateekamu ebigambo bya struggle oba okitegeera ebiseera ebisinga nakugamba nti omuntu yenna singa abeera alwana ne bamusinga alina kuluma kukwata biryawo biyinjayinja kukwasuka byonna ficShots waatuuse waali kati olubadde King Sawa n'atakuddamu aye onatakuteekamu struggle obuyimbi bwa struggle ficShots mbayimbi ba struggle talina gwasobolako n'atya talina gwasenga talent n'atya ago ge mazima mu bayimbi ba struggle oba kitegeera bali si bayimbogezi webale nnyo bali si bayimbogezi bali bayimbi ago ge mazima soogera because mbu struggle wabula tovoola abantu batabibaddeemu kola olutalo lwo nga lwe lulweka oba kitegeera ficShots nawe tukeera ku makya ne tumuwayo omuyimbi omu wa struggle ne tumuwa mukunja taddamu sula wasula ekyo kyo bwe kiri kunja yekka amala ficShots yekka
mubuze kuba mugezezzaako era of course bwe ntaiza kera ku macha addemu ezo ntalo mpozi kongo utalo lwe agalu kwasa mukunja atasera siga atikulima kubanga mukunja atasera ne abantu nga balekanja bano tuna abasobola bade baleseki mayina kumanje babudde tubalinde bagende tugasoyenga twogera tunakatema mu mpola kwa kimanyi bagenda emboyi za fikigaza tujetaaga okitegeera nawe genda nawe ogenze mbade nkyagamba nti fikigaza okulumba struggle inakubuga teyinza kumuddamu olakingisawo omuntu omutamuzeemu then okwepika mu bayimbi ba struggle okulaga nti naabalengezza amasama gali nti talina muyimbi gwa struggle n'omu gwasinga era nsuubira waneno mukunja atasera wengenda kuba mukunja atasera yakoze miyayu federation miyayu something ekibiina kyeyakoze kyemiyayu ngaatulaga nti agenda disciplining abayimbi mukunja atasera atandikire ku fikigaza kubanga ekisooka yalumbye president we yakasooka okumukola ki okumuwaana okitegeera otherwise fikigaza atandikire ku fikigaza talina muyimbi gwasobolayo ago ge mazima nekyokubiri fikigaza tekyetagisa kukwata lutalo lwo lwotaddewo wakati wo ne kingisa ate nga si lutalo kuba kingisa atanaddamu fikigaza tekyetagisa kukwata lutalo olwo oluteeka mu kibiina ekibamba mwene UPN namba kubanga ne kingisa atanavaayo kuvuma BNRM lwa nsonga yaki lwa nsonga ye oba okitegeera kisigale kyamwe nga kyabayimbi sitwaga ebijjiramuwa tegeeza obanga yekwata ku bisubi gwe nga fikigaza tegeeza omuzanyo okulemye otalo teekamu maama ne taata lumuzibwalidde olutalo webale nnyo oba okitegeera ensonga ye gyayimirako ey'abanyarwanda temuva banyarwanda nsobola ogiwagira kuba ne bafa naawe yakola bubi ago ge mazima oba okitegeera naye otawoleka lubeere lwaffe ng'abayimbi bwaba fikigaza akulemye bwaba kingisa aleme kuddamu fikigaza kyangu nnyo fikigaza genda okwate oluyimba genda mu studio okuba oluyimba okitegeera kintu kyangu nnyo Jawero soko je Jawero soko je Jawero nkubanja yanjo cha Jawero njo cha Jawero soko je yanjo cha sewa chiri tata yanjo cha nena bako gwalimba abanjaze gwalimba I want to say we are zilesi Mandas. Kada chizoze Jawero remwe wori tata. Kale. Otegera. So nsonga za kufikigaza zezo aguge mazima. So abiveko akiriza nti otalo lumulemye. Olubalo mulemye swaga ajijemu. Ate na uchane badenga King Saya mu lutalo yataddemu NRM. Nani mugambi nedda. Ina abakoze nsubi. Ekyetagisa. Wano lutalo luwo bwe lwegamba lukulemye ngole musala takuddamu geno mukube tune. Kwa fikigaza watu osinga King Saya okuyimba. Fikigaza acha claiming okuba international akuba na international. Naye ko VDM nesimo wa AI atene na video kino nyanjibala no katuwaga olabira omuyimbi Spice omujamaika agamba ye Uganda yako bonga ko fikigaza no andi kakati yagadagala kubongako ayagala mubonga ko fikigaza ate yagende kubya collab andi kakati obadde okimanyi nti omuyimbi omutuufu balina gamba nti twagala kuyimba naawe osakedera yani omuyimbi omutuufu oyayanga international artist aliyo ba Spice maya biki simanya biki alina gamba njagala kuyimbako na King Saa njagala kuyimbako na fikigaza wabula omuyimbi omujamaika oba omuyimbi omumerica oba omuyimbi omuki bw'abanga kyaliko ayagala bongako kitegezo nafuse muwagizi muwagizi fani kubanga fe bafani fe abatera okugamba njagala kubonga kwe musipasi wa abantu abo beegomba ebintu ebyenjawulo ayinza oba teyamwegomba lwakuba nti nga yamwegomba lwalinnya era owulira mu statement yagamba simanya gaza buli wamu osanga gaza abeera wakabisito oli gaza gwebali basiba oyo mwerabidde erinnya simanya bujamaika gwali basiba oyo kitegeeza ki nti baagala bamanye gaza kyali eno bamwagala because ayimba naye nga remember fikigaza tumanyirwa kuyimba kitegeeza ki agenda ate endongo kiggwe ojja kulaba katolaba wogolabira nti tulina abayimbi n'abayimbo gezanga bo baliwo kwogera mu lutalo lunene wamu bukubagano obuliwo omuyimbi agenda okuta hiti ey'amaanyi yagenda okuwa wakabi nze nkubuulira saagenda okwogera ennyo tulinde King Saa tulinde Bafana tulinde fikigaza ate oluyimba yiti nesanikira mu bantu gwemugenda okutikkira
Run future. Awo nenyini nga tutambula tukyali ebintu bino ebyentalo bisusse nnyo. Jo kiro twagenze okola Gravity avaayo akaabira ddala ku live agamba naye omusajja agamba yampa ssente bwe banteega ne bankuba nga sinadde 10. Kiki kati wawe tutuuse olwabule mu kampeyini batandise okukabira ssente tebabasasula. Omusajja mutuufu oyo okubeera nga abanja ssente ze kuba yakola. Fena twamulaba nga akola bw'aba nga avuddeyo okubanja ng'era akunnyonnyodde yafuna n'accident era wawulidde mu mboozi yajogeddeko n'agamba bebekulu singa yasobola bebekulu yamugamba singa wafunye accident waŋŋambye motoka walifunye endala osegeera nga kikulu yagala emotoka mu city kulaga bw'oyita mu ye buli kimu kiggwa okisegeera era ng'amunenya olwasinkana otya abakulu nga nze nakutwala emboozi yonna twagirabye ffenna ababaddeko ku live naye Gravity mutuufu wadde nga naye yaseerezaamu ku lulimi ng'abanja olulimi lw'abayimbi bw'olumanyi yaseerezaamu ku lulimi ng'abanja n'ayogeramu ku bugambo buli naye nga Gravity bamuwe ssente ze kuba yakola naye abantu bonna abaasigala nga babanja kubanga nga babanja nga ate babanja mukulu bebekulu tuvuddeyo okuva emabega yonna owulira King saha zonna embeera ezaaliwo nkubanja bebekulu buli muyimbi amubanja segeera kati gwe kikyosuubira naye nze naali badde ngamba katono nnyo password Gravity mutuufu omuntu ontwala ku nnyanja nti amazzi gaagano ate si buli kaseera ngenda kugamba jangu mperekere ode ntuuseyo nange nina okuestablishinga contacts zange fune abakulu bikasa sigenda kujja kunoonya bebekulu kati lwaki bebekulu ate avaayo n'agamba wagenda nga toŋŋambye kitegeeza omusajja naye yali mutuufu okwenoonyezaamu naye olaba fiiki Gravity at any given time at any given day ye muyimbi akyasinze okukyamula abawagizi ba NRM ompulira bulungi Gravity ye muyimbi akyasinze okukozesa energy ey'amaanyi ku stage za NRM nakuddako liri puzzle ye muyimbi eyasinga ye muyimbi eyasinga okuchunyizibwa abantu mujukira abo chupa bakuba Gravity amazinga ageo babwati nga agudde nava aguru ku sound nagwe ekigo oye Gravity okitegeera kitegeza ina ground zikwayimirira okubanja sente ze yakola okitegeera oba aserede mu lulimi asobanga bye wayogedde byamwedde okuserera olulimi ng'enyindo waginyigiriza neeta omusaayi agugema ki gemazima n'ekyokubiri tufunemu ak'obuntu bannange tusiima baba bakoze okitegeere I'm not against bebekulu ng'omuntu wabula omusajja asaana okusasulwa asaana asasulwe amazima gali bwe gati mu nsi mulimu abantu nga singa akutwala mu kifo ayagala obeere nga gwe basibye emikono tayagala obuze ku manager wa kifo tayagala obuze ku mukulu tayagala obuze so nga naawe olina famire n'abaana olina okubeera ng'ovako yakututte ogende obeera ofuneyo obukadde bw'ofunye olabirira abaki olabirira abaana